nga bulijjo Kibalizi John nkulamusiza nnyo ku Beg TV programu ensonga mu ddiiro. Twogera ku nsonga ezikwata ku byobufuzi n'eggwanga lyaffe by'enkulaakulana n'ebyobulamu byonna tubigattiro. Tuli ku kitebe kya NRM olwaleero. Tukomyewo ow'omukulu Dombo nannyini ddoboozi omwogezi w'ekibiina yavunaanyizibwa ku nsonga z'amawulire gonna. Batugambye pulezidenti yeetonze. Kati ebya gavumenti eby'ekibiina biyita wano. Tugenda kumanya kituufu kye kigenda mu maaso okwetondera naddala abantu bawano mu Buganda. Ate nabo nno gye tuyise balina baga nti baba yeetonze ddala nga yakwetonda bituufu. Akole ABCD tukakase nti yeetonze. Ekibiina kyamaliriza akamyufu bassentebe ba disitulikiti baawedde waliyo gye bakyasika omugwa naye at least kalekaleko soka obuuze ku bali ba Beg TV. Tutandikira awo. Sebo njagala kutwala omukisa guno okubaaniriza nate kubanga okuva lwe twasisinkana twanyumya emboozi bantu bankubira amasimu nga beebaza nga beewuunya abamu bazoganyi naye ate bagamba nti tunyumirwa emboozi yo. Waliwo olweggulo eyankubidde nanga nti naye ojojje n'ewaffe n'embwa nti eriyo ki kubanga ndaba n'abali eyo baddukira mu NRM okunoonya akasimbi kaakati okunoonya akasimbi so obukulembeze kaakati nze bwe bangamba nti nzirukire eyo mu bazoganyi mu baavu si baavu at least anti kasente ke kabajjayo kubanga nkubuulire tebakulimbanga nti waliwo alibeera ne ssente n'asinga gavumenti ne muzi gavumenti zo ne mu mawanga gonna agaakula edda gavumenti esobola n'okukuba ssente empapula nga zibuze nekwata yigira mu kyuma neekuba empapula neega nti bwe tulyambuka ekyeya kino tulyetereeza naye tuliginyonyola engeri gye tutambuddemu. Kale kyova olaba nti abantu baagala nnyo okolagana ne gavumenti n'abagizoganya bamaliriza basuubudde nayo. Wa gavumenti bw'etagula n'abantu mu bukye mu tawuni tebatunda n'emmotoka tezitambuza gavumenti n'ezibooda tezibeera na bakasitoma kati akalulu katuusa gavumenti nasasula mugenda bawa ssente bateekemu amafuta olabe booda bezibawolekera. Kati abantu jakolaba mu kyalo eyo ekonomi egenda kubeera vibrant olw'akalulu era mu byalo awabadde okulonda ku NRM waliwo abantu abakozeseza ssente olumule bwebuuza nti bano bazijjawa babadde balina ekinnya kye basima nga bazitereka n'osanga omuvubuka abantu batunze ebibanja balala batunze ente bafuniramuwa okutunda ekibanja obeere chairman w'NRM ow'eggombolola. Binayisa yaga nti entebe ewooma kati entebe eyo omala okugitulamu bwoti teviikamu abo si be bagenda okutunda ebibanja by'abantu. Bwebuuza chairman we LC1 akalulu akasinze okubeera okumutawaana mu NRM kabadde kalulu ka LC1 chairman. Sigini kyeyo eyo okutunda ettaka okusala emisango okukkiriza abazze okusenga chairman we NRM ate yasayininga ku ndagaano mbadagamba chairman waffe wa local government anti flag bearer naye twamulonzi ffe twamaze okufuna flag bearer owa NRM agenda okwesimba ku LC1 naye ate mu byalo waliwo abalowooza nti ke bamaze okufuna flag bearer n'okulonda kwawedde ne batunda ente zaabwe kati abantu baliyo balwanira stamp tebamanyi nti balina okulinda akalulu kabyabakama kaggwe olwo abafunye fulaga balyoke bakole ki balyoke batandike kubanga bo balaba chairman w'NRM agenda kutandika emirimu gye okulonda bwe kwawedde kati bo balowooza nabo bandi batandikirawo lambululira ddala awo kubanga biyombezza bangi. Waliwo gwe balonzenga chairman w'eggombolola ate ye alowooza nti era Swaddiru yagenda okubeera fulaga beera w'NRM ow'eggombolola oba wa LC yokusatu kituufu nedda. Kati akalulu akalondeddwa fulaga bearer bagikoze ku chairman we LC1 ne balonda structures kugombolola
ne bakolonda structures ku district, ne balonda structures ku katuteekateeka kugenda mu national conference. National chairman bw'anaabanga amaze okugiyita. Kati kugombolola flag bearer tetunaba kulonda. Agenda okukulembera oba okubeera chairman w'eggombolola. Ko okulonda tekunaba kubeerawo. Era bw'onaabanga okulonda kutuuse, Dr. Tango Ndoyi agenda kuyita olukiiko lw'abannamawulire alambulule program nga bw'egenda okutambula. Omanyi lwaki nkireese ekyo? Nedda. Twalabye ba MP, ba minisita nga batunkadde abantu mu kalulu. Ayagala minisita yababeera chairman nga balinga bagamba nti bw'onooba toyise mu structure z'NRM nga toyinawo ogwa nti gwe w'abakyala, gwe chairman, togenda kwesimbawo, togenda kukwata kaadi ya kibiina. Abo ba minisita n'abakulembeze ab'enjawulo mu ggwanga abeetabye mu kulonda kwa wansi balina ebigendererwa eby'enjawulo birala. Waliwo abayagadde okuyingira mu structures nga balina ebifo bye baagala okuvuganya waggulu mu lukiiko olufuzi olw'eggwanga. Waliwo abeetabyemu nga baagala kukanga abo abaagala okujja okubeesimbako mu palamenti oba mu bifo ebirala. Ndaba nze chairperson wa district ani anaakuwa akalulu. Kubanga kiba kikukolera. Omuntu bwe bamala okumulonda nga ye chairman w'NRM owa district ate muba temwagala kumufeebya mumugyeko wa parliament. Chairman ate ayagala kwesimbawo ku bwa MP emitiana. Naye ate waliwo ebitundu ebirala abantu bwe bayinza okugamba nti bagandi guno otwala byonna. Kati ebyo birekera balonzi naye nga ffe twebaza era tuyozaayoza abamemba za palamenti baffe abalondeddwa mu bifo ebyenjawulo. Tuyozaayoza vice president eyalondeddwa nga tavuganyiziddwa ku bakyaba veterans Katakwi. Tuyozaayoza supiika owa palamenti eyalondeddwa ku kyabakyala e Bukedeya. Oyo tulabye n'abazze ne bajja ku palamenti baga nti afoono tavuganyizibwa. Anti kaakati batandise okulumba. Batandise okulumba waggulu awo. Ffe nga secretariat tuyozaayoza buli muntu yenna abalondeddwa kubanga abeera bukulembeze mu kibiina. Ffe ng'abakozi b'ekibiina tetulina ludda. Buli muntu tumuwagira naye batandika okuvuganya kati awo tetwenyigirawo. Okuvuganya kubeera kw'abantu ng'abalonzi be basalawo. Naye kasi okulonda kuggwa oyo alondeddwa tusaanidde okukola naye olw'okuzimba ekibiina. So abaagala okubeera ba flag bearer b'NRM nga tebazze kwesimbawo mu kamyufu oba mu structures babeere bagumu. Saawa bw'eneetuuka bagenda kulangirira. Saawa eno batandise okugyayo empapula ng'ennaku z'omwezi 2 Dr. Tango Ndoyi agenda kubagamba bajje batandika okukima empapula ez'okwewandiisa abaagala ebifo ebyenjawulo. Kati bwe babanga batandise okukima empapula zaabwe nalabyeko n'abalala nga bazze ku kitebe ewa Dr. Tanga nga bo bagamba nti mutulwisa twagala mpapula tugende tuzijjuze tuzikomyewo mu nnaku ez'okwewandiisa. Kati buli Munnayuganda kasitobera n'ebisaanyizo. Ebisaanyizo bye biruwa ekisooka oteekwa kubeera Munnayuganda. N'endagamuntu. Ekyokubiri oteekwa okuba nga owezezza emyaka 18 oli mulonzi n'ogenda waggulu. Ekyokusatu oteekwa okuba nga oli memba wa NRM. Tobeera eri mu nuupu oba n'osinzira mu bazoganyi n'omanya nti wano okuyitawo NRM yeeyita. Ate banamala okunkuba mu nuupu mu kamyufu nange nenoonya we neekweka nenzija mu NRM kyogamba kuno temutuwe. Anti Regista twamaze okugiggalawo. Ate mu kalulu ka bonna mwetaaga bantu bonna temwetaaga NRM bokka. Mu kalulu konna twagala obululu abantu bonna. Naye mu kuvuganya olunaku lw'oyingidde eddiini siro ofuuka bishopu. Ate bakuyiwako amazzi ne bakubatiza. Anti bakubatiza ne batunuulira ebikolwa byo. N'osoma omugigi. N'osoma ne tukutwala ekyankwanzi. N'omala okuyiga ebigendererwa by'ekibiina. N'olyoka okkirizibwa okwesimba. Kati bw'oba obimaze kati ng'olwo tugamba nti
osaanidde ovuganye ku bifo ebirala ebisigaddewo nga tumaze okuggulawo register yaffe ng'omaze okuyingira. So ba independent mubaggalidde ku luno. Independent okubaggalira nziruse mu DP nga tukola mirimu emirungi. Amateeka gakkiriza Omunnayuganda okwesimbawo nga independent. Naye ffe national chairman Mwami Yoweri Kaguta Museveni yatugamba nti engeri yokka gye tugoba ba independents mu NRM kutegeka kalulu akalungi ak'amazima n'obwenkanya nti omuntu wabanga agudde n'amatira nti ddala ngudde kubanga abantu tebanjagala oba waliwo ensonga endala era naga nti kampagira oyo aba awangudde. Naye bwe mumala okukola ebyamancoolo mu primaries kati atoyinza kukugira muntu n'omugaana kwesimbawo bwe mubanga byemukoze si birungi. Twagala kwebaza national chairman eyatuwadde obusobozi n'atuukiriza okukozesa ssente z'ekibiina okola register. Abantu abazikozesezzaako bagamba nti register zaakoze bulungi nnyo. Newankubadde ng'ebitundu ebimu mulimu ebirumira ebyo bikyali bitono. Wano mu Buganda tugamba ne bwe gwakagutya kakirota bulamu mwezi. Kaakati ekyo kye tugamba nti tusuubira nti okulonda kw'omwaka guno okwa primaries kuteekeddwa okutuwa abakulembeze ekisooka abalungi, ekyokubiri abataliiko nkayaana kubanga abantu bajja kubalondera mu register, n'ekyokusatu abana promotinga okukolera awamu mu kibiina wonna. Awo tuvuddewo ensonga eri mu ddiiro ezzeewo. Chairman yeetondedde abantu agamba Sara yabadde ne maama yeetonda okwetonda okuwakuuliddeko ng'omwogezi w'ekintu. Sebo okwetonda kwa Mwami Museveni nga yeetonda ku lulwe ng'omuntu ne yeetonda ku lw'amaka ne famire ne yeetonda ku lw'ekibiina ky'NRM ate ne yeetonda ku lw'Abannayuganda bonna olw'ebyo ebitatuukiridde. Enkola eyo yabadde ya kisajja kikulu nnyo nyawo awumudde tosinga era n'abamuzoganya yabatute tebategedde kubanga babadde tebamusuubira babadde tebamusuubira kuvaamu bigambo bifaanana bwe bityo. Naye olowooza ng'omusajja omukulu Munnayuganda ekyo kye yeetaaga okuba Mwami Museveni mwetondera biggwe bigende bityo. Mwami Museveni takola bintu kubanga Bannayuganda bye beetaaga. Mwami Museveni akola ekintu kubanga kye kituufu okukola mu ssaawa eyo, oba Bannayuganda bakyagala oba tebakyagadde. Ye ng'omukulembeze alinga ensolo y'ensinga empanvu agiyita batya? Entugga. Entugga weebeera mu kitundu abeeri bagiyita entwiga n'entunuulira n'erabanga oluyiira lukutte ate gwe kamujje tobuuza nti kaninde kulabako era y'oku muti era byakuntikko kali yo erengera wala n'eraba omuliro nga gujja era kasitega nti oluyiira lukutte gutandika kusenguka kamujje ziyingira mu bituli bya biswa. Kati Mwami Museveni alinga ntugga yagenza okutunuulira Bannayuganda abamu nga balina obusungu olw'emirimu egitatuukiridde, abamu balina obusungu olw'enkola y'abajaasi n'abasirikale ab'ebyokwerinda, abamu balina obusungu olw'abazoganyi abatawa abakulembeze kitiibwa, abamu balina obusungu olw'emirimu egya gavumenti egitatuukiridde. Abantu bawadde ssente okuzimba toyireti, omuntu nazimba kasiraabu awatali kinnya, naye nga ate ne Auditor General omukozi wa gavumenti najja nateekako certificate n'asasula contractor. Oli n'agenda asima nayikondo n'atatuuka ku mazzi n'azimbako siraabu n'ateekako ne pipe. Ebyo byonna bya gavumenti byandibadde biyamba abantu baffe. Kati yagambye nti bye nakola n'ebyo bye nalemererwa okukola byonna yeetonze n'ebyo ffe
bakozi b'ekibiina ky'NRM twali badde tubeereyo mu bantu nga oba oli awo tusomesa ebintu bye tutabadde. Akalulu twakategese oba oli awo kaali badde kalungi okusinga wano naye mu bitundu ebimu tekatuukiridde. Kati ebyo byonna national chairman ow'ekibiina ate nga ye pulezidenti w'eggwanga bwe kikwatako. Ekyo kibaweesa akalulu e Buganda. Omusajja omukulu yenna mu maka ge abaana bwe bamala okwonoona otwala obuvunaanyizibwa. Ogende wa mulirwana. Olumu okkiriza n'ebyo by'otakoze naye olw'okwagala okuyunga Oluganda n'okuteekawo enkolagana ennungi n'abantu b'obadde nabo. Kati Maama Museveni ffe yatuwadde ekyokukola. Era kati gy'atali ffe twagala kutambula nga twetondera abantu. Ebyagaana okutuukirira twetonda kubanga Mukama waffe yatulaze. Kati ate oyinza okubusituka okuba omuntu ekikonde kubanga ovuganya naye. Ng'eno Mukama waffe yeetonda. Kyogamba tusuubire nti singa akalulu ke Kawempe kanaddamu ng'enteekateeka bwe ziri okusinziira ku kkooti kye yagambye. Teri agenda kuddamu kukola ffujjo. Ku bannayuganda pulezidenti yeetonze, chairman yeetonze. Ati kakati bwe Maama Museveni akulira bonna naye yagenda okubeerayo ng'azoganya. Kati waliwo abasuula eyo ne bagamba bagenda kuzimba egaali zikola ki? Kubanga ye yeetonze naye abazimba egaali bakyaliyo. N'abasirikale ba gavumenti abasasula omusaala okugaana ebyo okubeerawo nabo bakyaliyo. Kati bwe basisinkana mu kyalo eyo mu field toyinza kumanya bino abeerayo. Ffe nga bannakibiina tusaba kimu titotutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bibi byaffe. Kati Katonda bw'amala kusonyiwa ebibi tusaba nti ebirala bino bikubeerawo. Naye abantu baffe bazibu kubanga obategere eno kati bo baleeta birala. Tewababulidde eggulo nga bazoganyi bagamba nti lwaki tasiibudde. Tugamba ate bityo okusiibula kutya. Anti okwetonda netonda gye yeetonzeemu ebadde ngaaga. Kubanga okusiibula okuli musemateeka wa Uganda. Ate okwetonda kya buntu. Okwetonda kya buntu kiri mu bitabo bye tusoma ne mu maddiini. Kati ate okugaata okusiibula n'okwetonda tolaba nti ate abazoganyi bo banoonya byabwe. Kubanga Maama Museveni okwetonda kikye ng'omuntu, ekyokubiri ne famire ye, ekyokusatu ku lwaffe ng'NRM, n'ekyokuna ku lw'abaana Uganda bonna. N'ate wekituuka okugenda ekyo kibeera kya Maama Museveni n'ekibiina ky'NRM. Ate awo abazoganyi tebabeerayo. Kati ate okumugamba nti singa abadde asiibula busiibuzi tolaba nti benoonyeza byabwe. Kawempe mwawangudde omusango. Muganda wange nagenda ku zi TV ez'enjawulo nebaga tugenda kuwangula ne mbagamba nti waliwo ensonga ne bambuuza nti bw'olaba akalulu ke Kawempe kabadde kalungi nange ne mbabuuza ne bakkiriza nti kabadde kabi. Kati akalulu we kabeera akabi omulamuzi n'asalawo nti kaddibwemu, omulamuzi aba yazizza musango ki? Bokisi zaasambibwa, akalulu tekaabalibwa mu bitundu ebimu, abantu abandyagadde okulonda tebaalonda. Kati embeera bwefaanana bwetyo kooti nereka akalulu ako kayimirirewo, ekitegeeza nti mu Uganda yonna abantu bagenda kubeera mu kusamba bokisi nga tebakola mirimu. Kubanga okutangira kiri gavumenti ne kooti yabadde erina kusazaamu kulonda kuno. Abantu bamanye nti bw'ona okozesa effujjo n'eryanyi akalulu kagenda kusalibwamu. Sente y'omu omusolo. Ati ye demokulasiya. Demokulasiya egamba nti okozesa sente ng'ebyo bibaddewo. Obadde olwa sente tukkirize abantu bayinayine n'ebibi nga bakola ebikyamu. Akalulu k'NRM keveere Kawempe awo mugenda kikolera ki? Ffe tulindiridde nawuliddeko bannaffe nga bagamba nti bagenda kukola apiiru. Kakati ffe tubalindiridde kubanga ensala ya kooti erina obudde. Ffe twagenda mu kooti
ne tuloopa era kkooti yasaze nabo bakkiriza nti waliwo ebikyamu kati naye tebaagala kukkiriza abamu bakyali mu makomera ne bannamawulire kamera zaayo nalaba bannamawulire bakaaba bannamawulire amaaso baagakuba naye ebyo bagamba gavumenti enoonyereze abakola ensobi bekikwatako abaleetera ne gavumenti oba ne pulezidenti okutuuka okwetondera abantu olw'ebikyamu ebigenda bibeerawo bakolebweko ng'amateeka bwe gakola ki nga bwe galagira kuba Muhammad Museveni yeetonze naye waliwo abamenya amateeka awo balinakolebwa ku mateeka aga gavumenti NRM ge yalwanirira n'abayigiriza basajja bannaabwe ennimi ze baakola batayogera abo bo nga teyabogeddeko anti ssemateeka tegaana kuyigiriza nnimi naye okola ebikolwa ebityoboola abantu ssemateeka ekigaana naye okujjano n'oganda ogenda kuyiga olunyoli ssemateeka omusango n'ogamba Dombo njigiriza nga gwosabye naye walonda okuyiga okunjigiriza olunyole ku mpaka ojja ddwogera kibalizibwa oge anti ebyo bibeera ku social media kati nze tandika okwanukula social media tolaba nti oba onzisizza nnyo wansi ate okwogera ku bintu byesirinaako bukakafu kati ebyo wabanga waliwo omuntu akoseddwa tubirekera mukyala wa Ngadia kubanga yewa human rights oba owenyidolo kubanga ye kooti etufuga oba president yennyini kubanga ye head wa executive asobola okugoba omuntu yenna asobola okusibisa omuntu yenna oba asobola okuwa ebiragiro singa abalabye nti kituukiridde tugenda kumaliriza obubaka obutongole eri bannakawempe kubanga eri abamu batandise dde okunoonya akalulu abalala batandise abamu badduse bagabana nze kawempe kuno sijja kulonda bannakawempe ekisooka njagala kuyozayoza mukyala Nambi eyali fulaga beera waffe ekyokubiri bwe tubanga tulina be twakosa mu kunoonya akalulu ako tubeetondera mwabeetondedde dakyemani yeetonze tubeetondera kubanga ffena tuli bantu ekyokusatu tubasaba tukolere wamu tuzimbe eggwanga lyaffe kubanga Mwami Museveni yamaze okubalaga n'abalaga nti eno Uganda yaffe ffenna mujje tukolere wamu kubanga ebitabo ebitukuvu bitugamba nti nga kirungi abooluganda okubeera wamu nga batabaganye ab'NRM njagala mutabagane naddala nga twakayita mu kulonda okulonda kwonna okunajja oba by election oba kuno okujja okw'omwaka okujja nja kubasaba tukolere wamu tutuuke ku buwanguzi n'okusinga we twali tutuuseeko bwe tunaakola ekyo abazoganyi bajja kuyiga era bajja eno baseke nga amagezi ge banaatwalanga okukozesa ewaabwe nabo bagambye babalinze kawempe babalinze kataka anti gye basula naffe tujja banaatulaba nga tuzze mwebale nnyo mwebalire ddala ebyo bye bigenda mu maaso ye puroguramu ensonga mu ddiiro omwogezi w'ekibiina kya NRM akulira ensonga z'amawulire buli kimu bwakigamba kiba kyekyo kye baba balowooza era kye babateekateeka tweyanzizza nnyo tweyanzenga batuteekamu ensimbi aba Stanbic Bank abajja ne schools abafiya gonna abalala